Olunaku olwaleero Zilumbye ayongedde okubaga ati alumya abatesi ku sayidi ya Hiyasa oluvannyuma lw'okuba nga temunange akubiddwa empeta era nga bano bagenze mu maaso okuba nga bagattibwa mu butongole n'omwami we abazadde babaddewo wabula nga ate Zilumbye ayina obuntu bw'akola oyinza okugamba tebannamuyisaamuko gaali wano ku social media abalagira ddala nti si mweteefuteefu kulinnya ku kyammakati oba okitegedde. Anyways mujje bali gyonna gye mutuusizaako engalo lunaku olwaleero kansubire nti muli bulungi gye musenzedde natera okuba nga te mutumudde ku PJ The News anka katusooke twaye ku mugole w'olunaku olwaleero Zilumbye ate tubeere nga tweyongerayo. Guys, it's my day already. I'm going to get married. These things I dreamt of. I'm already on the way. My husband, Mr. Sekajja Professor, I want you to be ready. Calm down, I'm coming. I know you must be wondering how I'm looking. I look good already. Don't worry. So the gown is too big. It cannot even fit in the seat I'm sitting in. Oh my God! Enyoma tebiriko nakulumya olaba oba tobirimu onyiiga naye w'obiyingiramu bw'oti otegeera kye bayita nze navumanga abantu abali mu laavu ennyo baŋŋamba nammwe mubikola eyo muddayo ne muyomba naye nafuna omwami wange ndowooza okuva we namufuna naakayomba omulundi gumu ate ekyanyombya. Hi guys, it is my wedding day. I'm shaking right now, but I'm happy. At the same time, matron come. She is my lovely matron. Mbabulira atabula embaga eno ndi mugole naye siri mugole. Kyamwabizeemu nateera. Once more. One more time. Tell them. Tubizeemu kakati awo simanyi. Abantu beefuula abeemanyi. Mikwano, you know because we told you. Don't be like you know. Someone told me munda. Shut the fuck Hey. Bro. Ate obusungu buleeta luzungu. Shut the fuck Bro, we told you. That's why you know. You better zip up. I know. Embaga ya Becky ya leero ne Professor Sekajja naye bannange embaga ya leero eya Becky ne Professor Sekajja ekyenjawulo ekiri ku mbaga ya Becky eya leero woba okimanyi tolya nkoko. My sister, my brother, sigala yeewaka kuba omukolo kuli enkoko ya bbeeyi naye Sekajja yagambye nti njagala abantu bange bali enkoko paka kuwulira bubi. Omwajja ekitegeeza okuba nga wakava mu mikolo gy'okwanjula ate n'okolerawo embaga ekyo kitegeeza nti akasente weekali. Ekyomukisa omulungi ekiriwo babukinze Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo okufumba ku mbaga yaabwe. Jjukira yenze yafumba ne kukwanjula. Emirimu twagitandiseeko ggulo kati leero tuli mukola final touches naye ebisinga bitambula bulungi nnyo nga woobiraba. Obumonde bungi nnyo. Tulinako akamonde k'amasala, tulinako akaboilo, tulinako aka deep fry, tulinako obumonde bungi nnyo, tulinako potato salads. Omukolo nno munene. Becky embaga ye ya leero naye baba Uncle Sekajja wakola sente wakava mu kwanjula ate n'embaga ogikoleddewo. Nga muli bavubuka nnyo sente nga nnyingi zino. Bampita Chief Godwin Uganda ndi mufumbi wa ku mikolo olwaleero tuli ku mbaga ya Becky buli kimu kitambula bulungi nnyo naye nkiddamu oba okimanyi titolya nkoko sigala ewaka. N'ekirala mundabanga omufumbi naye siri mufumbi sagala muntu n'omu atabula mbaga eno. Mukama ampadde omusajja omulungi. Omusajja mwami Sekajja omulungi wange. Nsaba ontunulire maaso. Ngenda kukwagala paka kufa. Nja kusonyiwa, nja kugulumiriza, nja kuwa ekitiibwa
ate nja kujjugana weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Aliya Yessa ow'emboozi z'amalwa wadde zaggwawo eyatuzanyiranga ne Zubeda yavuddeyo n'agamba Chosen Becker byonna obyogedde byonna tubiwulidde kakati tubadde tukusaba mukwano oconcentratingeko mu bufumbo bw'obujjeeyo gy'okoze ki gy'ogenze okiwulidde oleka omukulu amanyiddwa nga Amiri naye agende mu maaso okubanga ate afuna omuntu okitegeera afuna akadde akafuna omuntu omulala gwazza mu kifo kyo we wali so bw'atyo ye bwe yamusabye aberenga akola asirikeko naye nga gwe basirisa bwe batyo basazeewo okubanga te basembeza abagenyi baabwe wali eri ku One Love Beach ebusaabala Yessa awowo wakwatira ddala emikolo era nga Mama Solo yatera okubeera emabega wa decoration katusuubire nti era yali emabega wa kino naye nga ebyo byo biri awo waliwo omukolo ogulemeseddwa okubanga ate gugenda mu maaso wali eri mu district ey'Ekiboga oluvannyuma lw'enjuki enjuki okubanga ate zikola namuzinga waazo ne zitiikira ddala wali omugole walina okubanga ate atuula ate nga bw'oba gwe mugole mazima tosobola kola ki kutuulawo bataata bamaama ebimu kulola ebyo ziri njoki omuganda kyayeta enjuki arona abanyola bazeeta abagamba obwoki bantu nyo tukoleere mu kichweka kya Kiboga bete enjoki ezo muganda mlingo yagambire nkutambula kulaba kudda kunyumya omunyoro yagamba ngutinkarurage sisa bukuru ezo njoki tuyikire nyenkyakara twasarwaho enjoki kandi zitakuokya abantu foto twagikora ku rungi nyenkyakara omugole yagikolera aho enjoki zitakumwokya nakyo twakora omukoro gwona tugumazira enjoki ezo ziroho zitalina uzikuokya baitu bantu inyo omukoro guno gwere Kiboga inyebi ebikwehuniza bikyaliyo timu Johnny lero kyalo nyitira ine mbaitu muli boine enjoki ezitakuokya abantu ate nga mukyala Dr. amanyiddwa nga Rema Namakula bw'atyo asazeewo okubanga ate akolera bataata Justice n'addira akayimba ka maama n'akadingisaamu wali wonna n'abanga ate ateekawo bataata Singa si musajja singa saasoma singa saayida singa sitaata we singa saasoma bataata okikonyemu singa sitaata singa saasoma singa saasoma singa sitaata we singa saayida omukulu waiswa mufumbiro yes anniversary ne mukyala we emusanze mukomera naye nga omukulu amanyiddwa nga Joel Senyonye agenze maaso okubanga ate amwagaliza anniversary ennungi namugamba nkimanyi nti ekusanze mukomera naye nzikiriza nti Mukama Katonda ali wamu naffe essaawa yonna ate munaye tujja kubanga tuddamu okubeera obulungi ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Mr. Kisemakula yagenze maaso okubanga ate asibirira abafumba entanda n'abagamba nti ye kimuwangazizza ne Nakayi kyekyokubanga munange yeesonyiwa essimu ya Nakayi ate naye bw'aba atadde yiye wansi bwe papa Nakayi n'agibikula kyonna Nakayi kyasanzemu Misa kitalina budde bukola bwennyonnyolako so buli omu abeere ku ssimu eyiye era agamba nti ebbanga lyamaze ne Nakayi mbu takwatangako ku ssimu ye era awo alayira n'akomba ne kweyokya ate nga baby girl amanyiddwa ga Gloria Buje yes ono yategeezeza nti ebyokuzaala si byaliko essaawa eno yes agamba nti alina ebintu ebyamakulu ennyo ebisinga okuzaala byalina okuba nga ate atuusaako engalo oba emikono so talina budde wagenda kuba nga ate ayononera mukola ki mu kuzaala koza okuzaala kusiba ebintu okitegeera naddala industry ye nga gy'alimu so si kwakakati ate ngera mukadde ke kamu yategeezeza nti tasobola kukola kolabo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Aronix ensonga kwava ey'okubanga Aronix lunaku lumu baamubuuzaako oba yandiyagadde okuyimbako n'omukyala amanyiddwa nga Gloria Buje n'agamba nti nedda nze okusinziira nga bwe nakuzibwa n'ewaffe ennyambala omukazi oyo gy'ayambala sisobola kumwesembereza era sobola kukola luyimba naye ne bye yeekola binneesitaza kakati ebyo Gloria Buje byamutukako bulungi ddala ngera bw'omanyi nti naye muntu anyiiga naye bw'atyo yategeezezza nti tasobola kukola luyimba ne Aronix kubanga takolagana n'abantu batali straight
straight. Omuntu atali straight ye muntu abeera nga muli waaki wabisiyaga. Ekyo yakyogeredde ku mpewo era bw'atyo n'asuulawo Mike n'atambula n'agenda. Okiwulidde? Ate nga ye Shalom yakwatibwa ab'ebyokwerinda gye buvuddeko awo, wabula nga bano baasindikibwa mukyala amanyiddwa nga Nakangobi Jennifer Fulufiga baatuukako mu kooti ne bagamba nti agende eruzira, okitegeera, okutuusa ennaku z'omwezi nga bweziti ne bweziti. Naye nga ye Fifi the Queen yavuddeyo n'atema akakule n'agamba nzize mbalabula, nze ndi siniya munnamawulire, bye mulimu nabirimuko, mmanyi ekikola n'ekitakola, mbalabudde ebbanga ddene muve ku bantu naye temuwulira. Kaakati ke bamugaye nti okudda mu kkooti ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti mwesabire nnyo, kubanga ate ajja kuyitawo buyisi akomewo mu January, anti abalamuzi bagenda mu kiki mu nnaku nkulu, era ye yabagambye mwesabire, otherwise Shalom si wakudda kati. Anyways, Shalom yabadde ne mwana muwala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa, era nga babadde balina interview gye babadde bagenda okukola we bamukwatidde. Kasuku kyaliwe yayogedde bw'ati ku nsonga zino, ate ne Flavia naye n'ayogera bw'ati. Batugambye mwabadde mu kifo kyekimu we bakwatidde Shalom nga mushootinga interview. Walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata? Abasajja bazze nga bambadde like normal clothes, babadde bambadde ngweza leya. Yabadde ali mukola interview this other side, nange nabadde ku aside eri, and then they didn't introduce themselves. Neba mugamba you under arrest, then neba mpita where I was, then nabadde neba mpita nezija nembabuuza kyekigenda maaso. So we nababuuziza, one of them, the giant guy, nampa esimu nangamba yogera ne council. Nekwira council nemubuuza kiki lwaki Shalom bali mumutwala, nangamba Shalom abimanyi, nemugamba tabimanyi cause singa badde abimanyi abadde yali badde agenda bulungi. Nagamba kesa agimanyi, nibandaga reference ku simu nga kuliko cyber harassment. Agamba gamiki nawe bigambo abamusibye kye babadde baagala bakifunye, kati ekyo kiwedde tugende kukiddako si kyo kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu, kati katugende kukiddako. Banaakomawo n'asaba bbeiro eba naagala bakimuwe, bana tebaagala nga bawuza ng'ekyo nakyo kimu. Omulamuzi agambye asatu mu okusaba kwaffe, bwe banaayagala okuwuliriza bakuwulirize, bwe banaaba tebaagala natulinda paka bwe banaaba bayagadde. Abantu baagala okumanya olowooza ani yamusibisizza. Fayiro esomye bulungi wali Nakangobi, kati bw'ombuuzi yamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange. Mubaddeyo mwenna mu kkooti, fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi. So zino si ejjooga eriteekeddwa kuba mawulire okwatula kati bwafuuka muze okuba nga basibibwa. Etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka. You're free to go and seek justice in the courts of law. So we shall await tulabe awoze be kinakyetagisa okuwoza, baba alina omusango wera nigulu, baba taguyina, because you see tosobola gaana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bw'aba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde. So eyamulopye yalabanga ekyokugenda mu kooti kyekisinga, amuleese, kati tutuuseewo wano, kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba. Omuntu yasibye Shalom ye muntu y'omu asinga okutuuka. Mwenga mmwe lwaki temuvangayo ne mumuloopa? Tujja tutuuka waawo, bwe tofaayo tujja tutuuka waawo. Kyekyo Ankoroni waliwo ekirala ky'oŋŋamba? Bira bino lisaaniwo
Mwana wamutadde ekyokukola tewali kati katulinde tujjagera tumukyalireko kozi kati wano ne betwagala okukaaba ne twagala osiita tetukyalina kye tusobola kukola ki ntambi sooka ojje ssebo Flavia twawulidde nti olunaku olwaleero Walukaga nga werekeddwako abantu ab'enjawulo omuli ne looya we omukulu amanyiddwa nga Elias Limbazi Nalukola yassa kkooti egenze maaso okuba nga ebategeeza nti bakudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 22 omulamuzi agende mu maaso okuba nga ate awa ensala ye okiwulidde Walukaga adda ku ballot paper oba takomawo naye nga ye Nalukola agenze maaso okuba nga ate asiima omulamuzi okubanga munange asobodde okusambyako ku nsonga yani ya Walukaga okwawukanako ate kukesezza abantu abalaze tekeyo ne zituula bantu bagala kkooti etuule ebabulde ekyekiddako oba omusango egusala oba tegusala naye nga teri kanyego wabudde twanukula submission zaabo temukiraliikiridde mukiyinza waliwo ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kulula bigera ate agende kubisukka ku ebyo bye yaleeta mu kkooti bw'oba wawaaba ng'okayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukuma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe munanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero ekyo kyekituleetedde obutaba nakweraliikirira ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu ekyo nakyo tukijaguze omanye abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma so nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu olunaku regular president w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitidde mu Central Uganda era ng'ono yagenze maaso okuba nga ate ayitako erubaga gattako ate waliri enamuŋŋona abantu babadde beetirivu ddala erubiri emmengo mukwano nawe yayiseewo bulungi nnyo ddala ya namungi w'omuto bw'ati bwe yabadde naye ng'ate sinnaba kutwalako mu ebyo ebyabaddeyo olunaku regular kuba omuggo gwanyose abantu baakubiddwa tiyagasi yakaabye olunaku olwaleero Kyagulanyi ali palisa kansooke nkuleko katono nnyo ku kiri e palisa ate tweyongereyo naye tetuli Buganda yongera kuziwasheya yongera kuziseyanira mwana wa kaka yongera kuziseyanira Manager, what? Suffering. That is Museveni suffering you. Manager. Yes, manager, that's a problem. Oh, me.
Yini bamupya. Omukyala amukubye tiya gas. Kugamba uli omu abona. Laba busirikale buli wali weetakula. Bainvesta bwe batyo nabo balozeza ku bukambwe bw'abasajja ba Museveni abakuuma ddembe. Olunaku lw'eggulo nga bwe kutegeeza nti yabadde kibooko ngenda kuba ng'ate mbikulaga byonna naye nga omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Namboze Bakireke akiikira mukono bw'atyo yakulukusizza ku ziga oluvannyuma lw'okulaba embeera eyabaddewo anti nga bw'otegedde nti Kyagulanyi yabadde Lubaga. Mukwano abasirikale bageze maaso kuba ng'ate bablockinga ne bateekawo embeera ate munnange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda we yatuukidde ng'oluguudo luggale ekyo nakyo ne kiviirako abantu obutabera bamativu n'embeera eyabaddewo ku ground. Bangi baakaabye abamu baakaabidde ku TikTok eyo. Ne bamugana okuyita mu luguudo lwe luno olwa Kabaka Njagala ne bamusindiikiriza eri agenda ayita eri ebbali ne bamusindiikiriza ofa omulamba ne bamusindiikiriza mu nkiye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti ababagenyi bagambye temujja era tetwalize Katikkiro balimugambye nti ababagenyi abajja okulaba tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza Kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba. Tubadde tuyingira alagidde bagulewo ne wafubutukayo omunene omulala bamuyita Mwami Lutwama n'agamba nnyingireko n'emmotoka emu eno wali fuulu kyokka mulaba wali empty n'agamba abantu bange basigale ebweru ne mugamba okay emmotoka esigale ebweru nebba abantu bayingire kubanga olaba waliwo n'obutebe n'agamba nedda already awano wali fuulu abantu basigale wali wabweru naye mugambye ffe tuli bannakyalo saagala kuleka abantu bange wabweru bagidde bagweko omutawaana nagamba no basimbyewo ku biragiro byange era bajja kubeera seefu. Mbadde naakayingira nga tulira endulu ebweru bazze n'obumotoka bungi nga bagamba bayingira mu motoka yange nga basikamu omwana muvubuka bamuyita Semakula nga bavuga nga bagenda naye gye bamututte simanyi. Buli gwobuuza bwenfulumye oyo Mwami Lutwama kuba gwe mmanje omuntu wange yagambye nti nno bali under his care. Bwenfulumye nga naye alabika ali as helpless as me. Bwakubidde DPC bwaze olundabye atandikiddewo okunvuma. Tukoye obwannantagambwako bwammwe tukoye katemba wammwe va wano naawe nja kusiba nanga nsindiikiriza ng'agamba nene emmotoka ngenda gitoowinga abaana mbagambye baveewo ne bapaakinga wali ne driver w'emmotoka basoose ne bamukwata ne bamukubamu awo bwe tututte emmotoka eri mu washing bay naye ne bagirumbayo ne bagifulumya ne bagenda nga bagiwerekera n'obwo bupikapusi bwabwe obugiddwa basirikale. Simanyi n'abantu bange bwaitu naawe abalala gye bakolaki tebali naye okubonyaabonyezebwa okutuuka wano ennaku ennuma era ekinkaabiza amaziga okuva Ssaabasajja Kabaka yennyini nga bamugaana okuyingira. Businze ffe ayo Muterega butusinze ayibeene butusinze ayina munswa businze mubamu ku baakubiddwa oba abakoseddwa yes balambuddwako era nga bali mu ddwaliro bagenda maaso okuba nga ate bafuna obujjanjabi. Embeera teyabadde nnungi n'akamu n'akatono ddala yabadde yaddukadduka nga bwengenda okuba nga ate nkugettira obutambi buno obw'enjawulo osobole okuba nga ate ofuna ku kifaananyi ku ebyo ebyabadde ku ground. Bali bagala kubasimu era bagambe esimu tukatujirole kizimu twaleko kana we yuda to them bashimo kulira bwa chibaba abantu bakola milimo jawe na nkola bwa chibaba ndimo kola milimo janga simanga nyinyi chibaba yona bajasiza baba kola chitu kwa chibase tukoze sibo tukoze sibo Samasoma sinzi no bajasiza nga ndimo kola abamaje baziwone ne basimu yange sina kwa video kubaka baka ne batuwamba buli kimuto na ala leta zitu mugere na bote baba bitu batuli ba mawuli tumagala abantu babikoze wati mwasize simu bana bagala kujiba abana ba amaje
baze bango ngani mukola mawulire gange mpola mpola ndaba tumu jakasimu nobwakabaka mwabutadde nyala tukikwata ne bajasaya saa Uwachi bakoze iki cyakoze kola mawulire ni wa mawulire kola muri mu wange ne ya BBS bade bagala ku kamera ya BBS ne bagereza ku BBS ne baduka what is it kati bakolera kubba basala okubba abo bamukubye kubye simu y'omwana bajasiza ate ngo kuna mawulire professional basala okubba abasirikale ba military Kutuama eweddewo yonna nogimenya ngani mukola mawulire nze nkozesa ssimu kyali ku mawulire afande kyali ku mawulire bakabaka mu sebi kikozesa amawulire kubasokola Ezatumana byonna Charles Mayiga Katikkiro wa Uganda n'akalulu Galine President Robert Kagurani Tetamu wamu n'abakulembeze abalala William Mugore. Lengere ekiri mu ggwanga Uganda. Lengere ekiri mu ggwanga Uganda President huyo asalidde. Omusajja agenda akuba abantu amazzi ne bobera ku bodo wanuka zonna ne ziika ku ttaka. Mulabe kigenda maaso. Gago oyo tuyagasi w'amazzi. Boda zizo zonna zigudde. Lengera kyakola abantu omusajja. Kigenda maaso. Tuno obutemu. Jabalaba kigenda maaso. Tuyagasi w'amazzi. Ngera mulengera mazima dengera kigenda kuba masimu dengera webakuba abantu wano enamungona kyekyo kigenda mu maaso abantu abadde emitwalo n'emitwalo ekigenda maaso wanene ekigenda tulinga abali mu lutalo baaba tulinga abali mu lutalo tambula tugende Kaga mulumba dukekira isi agenda okuddako tugenze mu kooti era tukyali ku protest vote nga 15 wena president wa Uganda wekumi Roketi Kyagulanyi Ssentamu Bitongo
abemagere mwase mukyando abakubi ba kampeyini namusise basaba kalulu na 15 Januari temwerabira mukera kumaca nemufuwa pirimbi nemugenda wala ambrella otikinga people power our power Zero Padano Zero people power our power people power. Bwatyo no Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingiddewo mu makage ng'amaze okuwanga te ayita mu vita yonna gye yayisemu olunaku regulo. Omukyala amanyiddwa nga Afande Naraiso yavuddeyo ne yeebuuza lwaki nti eyeesimbyewo ayambala enkofiira ne vesti ebitayitamu masasi mu kaseera aka kampeyini. Naga nti kino kireeta endowooza ey'okuba nti abantu baleka baagala kuleeta fujjo. Okiwulidde n'agamba lwaki abeesimbyewo abalala bo tebabyambala, lwaki ye Kyagulanyi yabyambala. Kyandibanga bayina pulaani oba babeera mu nteekateeka za kukola fujjo kyovola bambu aviira ddala ewaka ng'akoze ki yeesabise. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Robin Nabanja yagenze maaso kubanga ate agumya Omukulu Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza nti Bunyoro ebali mu 5 nti abantu be Bunyoro yabayitamu ne bamukakasa bulungi nti mukwano bagenda kumuyira ki akalulu. Okiwulidde era n'akakasa nti eyo NUP tegenda kubanga ate ebaako kyekwatamu esaidi eyo. Ate nga ye ayogerwako Omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso kubanga ate ategeeza nga bwe yeewuunya Omukulu Kyagulanyi Ssentamu bwagendera ddala mu maaso kubanga ate akola kampeyini z'akola. Agamba nti akimanyi bulungi abantu baagala Museveni naye ate alemerako akola kampeyini ng'ate akimanyi nti abantu tebagenda mulonda, bagenda kulonda Museveni. Naye nga ye First Son Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga yabalabudde ebyo bye babagamba mu protest vote, simanya kalondo okakuume, simanyi okola otyo okabale bla bla bla. Tagenda kubikkiriza era yabategeezezza nti kalondo dde wammwe ebisigadde ojja kubiwulirira eyo. Naye nga bw'omanyi abaana bo ba foot soldiers tebalina budde. Ate munange bw'oba obalaze nti gwe olese kibuli nabo bajja kola kikuleeta kibuli sigenda kwanga tekurisayo ngenda kwanga tenkutuusako ab'enjawulo abapackagingze obuki obubaka obw'enjawulo nga bagamba nti baagala butuuke ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba wennyini awo sigenda kwanga te nkulwisa oba nkulira budde mbadde pijja kwanga tenkuweereza nkujukiza nti gwe yeetaze airport pickup mu festive season eno weri nnyonyini ddala tukutuusayo mangu tukusambyako ate nga tukutte n'obwetuwaze obw'ekitalo jjajjangu obeere nga ate otunoonyako. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Tuba tukyali awo ne zireeta katamiira jjobyo nga mukambwe bitya Abannayuganda we mmala okulonda mudde wamwe akalulu Abannayuganda ke babeera balonze kabakako kako tunnyonnyole ogambye international media zigenda kubeerawo ani yaziyise ngeza local medias wano just mu by election ye Kawempe mwakuba bannamawulire okubula okubakutula singa Abannayuganda tebakuma kalulu kawe mwali temukabbye mmwe mwatiikinga obululu day before nga tugenda mu kalulu mwagala kola kintu kyekimu Omunayuganda agenda kuuma akaluluki temubuzaabuza abantu
N'ekirala g'omala okunywa omwenge ne bakuwandiikira script n'ojja n'ogisomera abantu olowooza abantu bo obayise balalu ate mmwe NBS mmwe mulaba zino captions ze mukolera abannayuganda we bana abavaamu ne baboola ka TV kamwaka ak'ekisiru bwe mujja okuddamu amagezi mugenda ne mutumanyira ne mumanyira omunnansi abasapootinga ababeezaawo mmwe mwenna n'abakozi baako laba caption gye muteekako kwegamba mulagira ddala mulina sayidi naye nnyongera okubajjukiza line kobaane lye muliko muli against big number muli against Ugandans. You are not against National Unity Platform ng'ekibiina. You are against Ugandans. Ate dembe lyabo okulonda omuntu gwe baagala, dembe lyabo okukuuma akalulu kaabwe, dembe lyabo okubeera ku polling station 30 meters away from the voting place. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Twagala okootinga emateeka gwe ssebo katamiira jjobyo. Bw'oba toyinayo tteeka ly'okootinga ddayo weebake. Ddayo otamiire. Fero tukooya. Omuganda agamba nti okuzaala kujaagaana naye nga si gwe azaala muhoozi. Kuzaala kujaagaana nga tozaala muhoozi. Waliwo baddekaawo ng'olina akubanja najja n'akonkona. Kakati bw'akonkona nga mwoli oba tolina ssente n'ogamba omwana genda omugambe maama ataliiwo. Omwana najja n'akugamba maama agambye nkugambe nti nno taliiwo. Ye muhoozi. Kati oba muhoozi atugamba okulonda tuve ku polling station ng'ayise mu tteeka ki? Tteeka ki lyayitamu? Tuli ku nsonga z'amateeka awa biragiro. Era ye tteeka ki limukkiriza okukomentinga ku by'okulonda? Yalowooza okubeera nga yakulira amagye kimuwa ebbeeta okuwa ebiragiro buli wamu n'ensonga ezitamukwatawo. Mpozi agambe nti yalinayo amateeka amalala g'asomamu nga sigega n'agaffe ge tumanyi. Era amateeka gaffe gaba kuba nga gakola singa yali zayiniza dda nga yavuddeko, kubanga ekyo kyokka kye yakoze kulya mu nsirukwe. Ekitegeera ekyo kyokka kulya mu nsirukwe. Mujjukire baasiba Sejjusa ng'akomentinze ku mwana oyo okuyingira amagi ne bamusiba ng'akomentinze ku by'obufuzi. Kyokka omwana avaayo akulaga nti bamala okulonda mudde ewaka, don't mingle around polling stations. Nga talina yadde etteeka mwayimiridde, abantu bali mu kulwanirira amateeka, balwanyisa amateeka, tuli mukubira mulanga kitongole kiramuzi yavaayo like kuzaala kujaagaana nga si gwe azaala muhoozi. Ate oyo omwana yagenda okusuula regimu ya kitaawe ate nga yagisudde. Oyo omwana yasudde regimu ya kitaawe n'akatiibwa ke baali bawa kitaawe internationally kaweddewo lwa mwana oyo, lwa muzeeyi oyo. Sina mwana, muzeeyi, mwana namunagaana oyo yenkana n'ekitange. Ne bannayuganda akatiibwa ke bali wa gavumenti ya kitaawe kaweddewo lwa mwana oyo. Omwana oyo bukyatu ayingira amagi n'atula mu bifo ebyewaggulu, embeera zeeyongera okukaluba. Ate nga buli mbeera lwe yeeyongera okukaluba, abatuuze banoonya ki kye bazzaako okuva mu eyo embeera ekaluba. Tebasobola gibeeramu forever. Oba mukategedde akantu ako, tugenda mu protest vote. Muzeeyi muhoozi ne bw'anaavaayo n'atulaga amakudde, ne bw'anaavaayo ne yeeyambulira ku City Square. Mukwano tolina ky'otugamba, ojja tubuulira etteeka ly'obyogereramu ng'oggyeko okugamba nti mulimu kutiisatiisa bannayuganda. Amagye bye gali mukola tebalina yadde etteeka mwe bayimiridde, just balowooza bino bya biragiro, orders. Ezo order zijja kola mu barracks, not on civilians. General Muhoozi Kainerugaba, CDF, with all due respect, tolina locus standi kuvaayo kwogera ku byakulonda. Amagye ga Uganda UPDF tegalina kifo kyonna mu byakulonda bya Uganda.
teeka ery'ebyokulonda liteekawo be bayita ba polling constables, not UPDF, not SFC. Police yekwasaganya ebyokulonda. Weewaawo mukitwala nti nno lwedde mwawambadde obuyinza bw'Abannayuganda, naye kino nkikukakasa nti tewaliyo maanyi ga mundu gasobola kusinga maanyi g'abantu. You should stop that impunity of raping our constitution. Kibi nnyo omuliisa maanyi okuvaayo n'agenda nga yeekaalakaala ku kyalo ng'alaga nga bw'ali omusajja naye nga naye akimanyi nti he's a rapist. Stop raping our constitution. Bakitaffe bayamba kitaawo okusobola okufuuka president wa Uganda n'abalimbalimba emyaka 40. Bwe kiba nti nno emyaka 40 taatawo tasobodde ku delivering eri Bannayuganda, don't even think about it nti ogenda kufuga Bannayuganda. Ekyo tekigenda kusoboka. I'm not being tribalistic. Naye taatawo yali Munyarwanda nakkirizibwa okufuga Uganda. We cannot allow another refugee okusobola okufuga Uganda. Ekyo kyo tekigenda kusoboka. The Bahima dynasty eyo yo tegenda kukola mu Uganda. Uganda yonna eri wamu okusobola okwetakkuluza ku dynasty yammwe gye mwagala okuteeka mu Uganda. How can you send in police abalabirizi b'ebyokulonda, simanyi abalondoola ebyokulonda n'amagye gasobola okukuuma obuwanguzi bw'Abannayuganda? Who can you trust your words? Ng'olina Olivia Lutaya g'omanyi nti talina yadde akagirita mu basement yo, ng'olina Eddie Mutwe, ng'olina abakuumi ba Robert Chagulanyi Center mu president wa National Unity Platform, president agenda okuddako, ng'olina abaana batalina musango mu detentions mu magye, ungazetted areas. Who can trust you with the vote? Mukulu, teriyo teeka ligaana muntu alonze kusigala 20 meters away from the polling station. Musuubira nti nno mugenda kujja with all the equipment, money, power and impunity, but we want to assure you the world is watching, and trust me, you won't walk away with this. Bannayuganda beegasse nga bwe bateegattangako. Don't think nti mugenda kujja muzanyire ku bulamu bw'abantu and then you walk scot free. This I can assure you. Osobola okutiisatiisa abantu, musse, mutta, era mugenda kwongera okutta, naye Bayibuli egenda n'egamba nti bw'onoomala okubba naawe ne bakubba. Naawe osobola okutta ate oluvannyuma naawe n'ottibwa. Bagamba nti ky'osiga ky'okungula. Bw'osiga obukyayi ojja kungula bukyayi, bw'osiga emirembe ojja kungula mirembe. Taatawo bw'abanga ebintu bimulemye, just accept. Which gains are you protecting? Nga eyali speaker of parliament Rebecca Litwala Kadaga yaddusiddwa mu Uganda n'agenda okujjanjabibwa nga ali bweru wa Uganda. Where are the education facilities? Where are the health facilities? The road infrastructure? Are you protecting your corruption, embezzlement, and land grabbing? Are you protecting your wealth? The wealth you've stolen from Ugandans? And you think Ugandans are gonna keep watching on? No. Enough is enough. Protest vote. Noonya akalulu. Kuba akalulu. Goberera akalulu. Bwe bakabba kabanje. Bw'oba tugenda kubba, lwaki weeraliikirira omuntu agenda okukwata omubbi? Nze mutano wa Mbega Aloysius Matokchweni, and I say all this for God and my country. God bless you.